In this life, mulina olugendo lwe tuyita life oba obulamu, waliwo akaseera w'otuuka ng'osigadde bwogu bwanamunigina. Finally, omukulu Hendrick naye avuddeyo ayambalidde Bebe Cool. Bebe Cool biki bye yamwogerako, biki ebyasingira ddala okubeera nga bimunyiiza, byonna bikuletedde amunyigidde nno bya ddala, era ayogedde ebigambo mu parables bigenda okubeera nga akutemeratemera obire nga obitegeera. Vidiyo eno nga bwe nguli enkola yaffe mbadde nsaba osooka ogimpereka like ebire ng'esobola otambula etukire bonna banyigadde okumunya kweno information naddala timu bamulekwa oba timu Hendrick. Eno video nga bwenkugambye eri very emotional. Gwobeera nga oli muwagizi wa Bebe Cool, eno video si yo kubanga oyinza okunyiga ate no ending up ng'oli kutuvuma mu comment section. Olunaku olwaleero nga bwenkugambye omukulu oyo gulaba ku screen yo ye mutabani wa Bebe Cool amanyikiddwa kubeera nga Hendrick. Yavuddeyo olunaku olwaleero n'avaayo n'agamba nti no bannange muyinza okubeerawo nga tumanyi naye ku nsi kuno waliyo abantu ababiri bokka abatasobola kuvaamu. Wano ki kyategeeza Katonda ne maama we? N'avaayo n'ategeeza bannayuganda kiki kyabategeeza in a parable eri gye nabadde njogerako. Omukulu ono kyategeeza Bebe Cool nga we yavuddeyo n'amugamba nti no ebyayimba tabitegeera. Nono yabitegedde naye olw'obutamulaga nti no bambi nkutegedde direct asize okubeera nga ayita mu parable. Eno video njagala ogiwa obudde oŋŋambe nti no ebyaddala Wonder Boy ono mwana Bebe Cool byayogera mu tamanyi kuyimba ebyaddala byamuluma. Sokola be video tumale tweyongereyo n'ebya Eddie Kenzo n'omukulu Kingsa. In this life, mulina olugendo lwe tuyita life oba obulamu, waliwo akaseera w'otuuka ng'osigadde bwogu bwanamunigina. And you know, you feel as if you're left alone. A lot of people have been depressed because of a lot of things. And you know, you go astray, you go offside, you do a lot of shit, a lot of things. But remember, there are two people. Bantu babiri bokka batasobola kuvaamu. Just two people that you need to always think about, that whatever you do, buli kyokola kyonna olinayo backup plan from those two people. One of them is your mother, abeera maama wo. Maama wo tasobola kuvaamu. No matter what the situation could be. Okay, let me zero it out. Let me zero it down to your parent. Muzaddeo tasobola kuvaamu. No matter what. Fe abasajja tetubeera nnyo na budde naye bamaama bo babaawo. 9 ku 9. Number 2, owookubiri. Guess. Abeera gwe kennyini toyina kwevaamu muganda wange. Pick yourself up, weesitule. You know, there is somebody inside you. Mulimu omuntu muggwe ng'olina okuwuliriza. So it is you that has to pick yourself up whenever you fall down. So muganda wange togwamu maanyi, weekuŋŋaanye, situka. All will be fine. Every little thing gonna be fine. I remain Alan Hendrick, Paper Daddy. Blessings are blessings. I have my phone here, and MTN. I can guarantee I'm among the top 20 people on whose phone money moves daily. Okay. Like a mobile money agent. I have 3 families that pick money here nearly 3-4 times a week. Like at the studio, I have 3 caretakers at the studio. So if people come there, they're going to take tea, they're going to have something, you need things for the bathroom, you need food for those guys who stay. At my house, we about 14 people who live there. So even when you're preparing lunch, I hope you understand what it means to cook for 14 people. Lunch and supper. Because then they're not like me that you'll tell I'm sirikale to eat once. Bannamawulire b'e Uganda naddala ba entertainment oba kati ate obunafu bususse
ne mu kaseera nga Bebe Cool alina project y'ennene gyali mu kutambuza ebibuuzo byammwe mubirimitinga paka era nga mukomezzaawo Bobi Wine. Wasemba nnyo okwogera ne Bobi Wine. Osobola owuggako mu swimming pool ne Bobi Wine. Bw'osanga mu lukuubo omukwatako mu ngalo Bobi Wine. Bw'ogera Bobi Wine. Bobi Wine. Muli so limited. Omusajja kaseera kano alina alubaamu ye. Ayagala kusala nsalo, break the chains. Ayagala kuza streaming. Yeeyobudde mu mubiri omupya. Alina a very beautiful body of work. Nti oluyimba lumu bweru timusobola discussinga ne lukolera show. N'osigala ng'osigadde ku mulama gw'omusajja tyali mu kutambuza kaseera kano. Naye maama, olwokuba tetwagala kuwuliriza, tetwagala kunoonyereza, tetwagala gaziya bwongo na vocabulary yaffe, tumaliriza biri simple webityo. Yensonga lwaki ba creatives bangi tebakyayagala kubajjako interview. Naddala bali bakabambo. Anti ojja kukyaza John Segawa omubuuze kakati Mariam ndagire mwakomawa mukyawulizaako mfaza duty ezo zikola ebintu ng'ebyo naye nga wakati awo wabaawo project endala nnyingi eziba zitambudde wabaawo ne cause gy'abaaliko kaseera ako tusobola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Choboma ndudde omulaba kuba ina beerugogo. Naye nze siminaako nnyo nnooma. Siminaako nnooma. Bakyagamba. Nkera okunooma ate oyo siswa munooma. Gwe omulaba anyiize nnyo. Nkutidde. Lwaki yabagamba nti tuli boyiwe? Kyekyasinga okuneewuunyisa. Omanyi mu nsi musobola okukolagana n'abantu. Naye toyinza kumanya interest za mikwano gyo. Naye gwe olina kuleetawo kibayamba mwenna. Weetaaga omuyimbira n'omuyimbirako olimba lutambula. Weetaaga okukola kiso. Situnula nnyo nze ku mbeera ya kukaayana na mikwano gyange. Oba omusajja akuyita okumuyimbirako n'otamuyimbira? Sisuubira. Naye ndowooza ojja mmubuuza obuzibu bwavaawa. Nina bingi nnyo ebitalekeka. Mwebale nnyo okwagira music waffe, mwebale kuboola biyimba bibi. Ffe tuleeta akayimba kamu ne mukaagala ffe oba tuli bawaaki ne baleeta byalubamu ne mubibakisindikira mu kasasiro. Mwebale twagala mwana bakyali baffe tubaagala nnyo. Nze buli muwagizi wange asobola okujja nakawuka jangu weerire nga ku mbuzi nazirundira mmwe nze sirina we nzitunda mu katale. Mumpadde omukwano we mulyanga ku nnaku ezo nti Idi nnaku nkulu Christmas ngijaguza ne maama mujje nga twerire kanyama omukwano mugumpadde abamalala mwebale bazira kabeewulirize mu bisenge byabwe n'abaana baabwe.